Bunkenke bweyongedde wano ku kisaawe e Kololo abasuubuzi bwe batabukidde Mwami Tebuhabulwa awamu n'abasajja be bw'abadde alowooza nti nno agenda kukola byali mu kukola abasuubuzi abafufubbike. Abasuubuzi batabukidde Mwami Tebuhabulwa era mukwano gwange muganda wange nyongera okujjukiza n'okutegeeza nti Mwami Yoseeri awonedde walala. Abasuubuzi badde batabuse lwa musolo gwa Simayanga Influence. Omusolo guno bwe bamusinkana mu State House munange omusolo yabagamba aguggyeewo, wabula ate olwaleero abeefuulidde n'abagamba nti omusolo gukyaliwo. Bwe batyo abasuubuzi ne bamugamba totulabanga, era bwe batyo ne batambula, bwe batyo olukiiko ne luyiika. Mwami Tebuhabulwa bukyanga yeepankuula, bukyanga alowooza nti ategeera nnyo, bukyanga alowooza nti eggwanga lino lirye, bukyanga alowooza nti agenda kutta buli omu, bukyanga alowooza nti yategeera ennyo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera okujjukiza Mwami Tebuhabulwa nti kino kinedda biganye, era bukyanga alowooza nti nno amasasi ge gagenda okujja wano Bannayuganda. Twongera okujjukiza Mwami Tebuhabulwa nti Bannayuganda bakooye, Bannayuganda bazibusa amaaso, Bannayuganda bamanyi kye baagala, Bannayuganda tebakyali mu bya bafuga bya musirike mubeerereko awo musirike, awo twavuddewo nga bannansi. Era nga twongera okujjukiza nti by'otugamba oba omanyi nti ozze bigamba bantu biremereko, so si kubuzaabuza abantu. Banaye abantu bakooye okubeera mu mbeera ey'okubabuzaabuza. Naffe tuli bantu tukeera ne tukola, twagala abantu baffe babeereko bulungi, famire zaffe zibeereko bulungi, nayo zeeyagaleko ng'ezammwe bwe zeeyagala. Kiri mu basuubizi olwaleero, enkya kiriwo muganda wange gwali awo awuliriza atudde agamba nti tebikwatako, abasuubuzi bali mu tulwanirira, tuli eno twetuddeko. Banange tuyimuke tutereeze eggwanga lyaffe, eggwanga lyaffe era baganda bange, mukwano gwange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, ajja kubeera nga atusomesa era ajja tuggula amaaso. Abo abeefuula mbu tebalaba bintu bimu, abeefuula mbu ebintu ebimu tebabiraba, era abeefuula mbu tebabiwulira, era abo bonna abeefuula mbu tebibakwatako, ke kaseera okimanye nti nno omusuubuzi abadde akulwanirira, era omusuubuzi ono abadde akulwanirira essaawa zino nga ayimuse, naawe olina okusituka tutereeze ebisubi byonna awo Uganda yaffe etambule. Tweyanziza nnyo abasuubuzi, mwebale nnyo, mwebalire ddala butatuswaza na kuyimukiramu kulaba nga tutwala ensonga eno maaso. Tuli Kololo baganda bange, mikwano gyange, abasuubuzi gye batabukidde. Basuubuzi mwebale nnyo, mwebalire ddala kukola bigambo bino, mwebale nnyo. Bannayuganda mukyalina nakkuba oluyi ku street z'e Kampala olw'okuba omugambyeko nti lwaki otembeeya bufosinzi kyova owulira amaziga emabega eno nga n'abantu abo tebakyalina na kyakulya. N'abaliko ne bwe bagwa mu bizinensi ne baddayo mu kyalo basigala ku sisitimu eno nga URA babala nga ba bizinensi maani abakyakola. Omuntu ne bamusindikira message n'afeinti nga n'afa. Naye nga gwe babanja yagwadde emyaka 10 emabega. Kanzireyo mu kibalo kyaffe President Penny Ginyweze mu 2015 Parliament yaddamu okulingiza mu tteeka lino nga dola eri ku 3,600, nayo nansonyiwa kankuwe kino 9 dola yali egula 1,000 ng'evaamu emitwalo 14,423. ne tujja mu 2015 nga dola egula 3,306. Etteeka era tebajjawo threshold ey'emiliyoni 1,500 nga dola egudde, nga sente za Uganda zigudde, nga zigenze mu mitwalo 4,443.
threshold ekyali ku 15 ne tujja mu 2024 we twogerera kati munawo tense threshold eri ku 1382 bwozigatta zibe emitwalo 3,268 bwobala difference mu myaka 28 threshold zemazeewo $1,500,000 dola egudde emitwalo 10,463 threshold lwaki teseseetuka neeva ku $1,500,000 nedda kawumbi kitegeeza bwevaawo awo abankuseere bano abavubuka abo abato abawala abato abazzukulu bo bajja kuba bali mu kibinja ekyabatetenkanyi abanoonya obugagga ne bano abagagga abatandise okubeera mu kawumbi okudda waggulu beba abali mu zi factory bebo ba big boss kitegeeza ifreeze bo bajja gikozesa nga tebanyigirizza naye bano abaava abakozesa $2,000,000 $5,000,000 mu butuufu bw'ogamba basigale nga bagenda ku ifreeze system ogenda baleka kinga ifreeze ekokota bukoko si kye bayina. Yo excellence ku ebyo songerako ngenze ku kirala. Yo excellence ngenda kubeera nga njogera direct teri bakutomeza bano ba minister omuli owa Uganda Investment Authority mukyalaanite akugamba nti alese ba investor kumba akuleetedde abafere abantu abo bwamala obbaleeta wano akugamba bagenda ku investinga ssente mu Uganda kumbe bamusimbuliza nsimbi ate bazizaayo China. President osiba otugamba nti tugende mu import substitution tutandiko zimba amakolero agaffe kitegeeza tulina kuyimirira ku baloko investors bazimbe eggwanga abali patriotic ne bwe tugenda okusaba amataka ne bannaffe batandika okuzimba factory ezo waliyo ebizibu bino Munnayuganda taweebwa ttaka nere watusuubiza oli tuwa tetwalirabako ng'abasuubuzi n'abamu baagula ebyuma n'abamu batandikawo amafactory nga muzeeyise balamu batandika okukola engoye wano nga bazitunga abantu b'omu Kiyembe ne Muhaamu batandikawo factories ezo okulabika nti batunga engoye tuzigatteko omutindo kubanga oyagala value addition. Amazima abantu abo babateekako import duty ya 35% nga bagamba to protecting ba investors nenga ba investor basimbuliza nsimbi zizzaayo bana abantu teba investinga lwaki with proof. Twagenda mu factory gano twagalambula ekapeeka twalambula ag'ejjinja mu factory zonna twasingana mu factory 2 ezikozesaako ku cotton. Factory endala zonna ziri ku tax holidays naye zigende China ne zimportinga material ne zijja ate nga zigassemu ne finished goods ne zijja wano ate ne mbasuubuzi bennyini be baasuula ne batandika okompitinga nabo bw'obagamba nti ffe tetukyasobola kuleeta material nga bakomawo mu State House nga bagamba abasuubuzi tumanye ebbeeyi gye batugula ebintu China bateekeko omusolo mungi obakube bagwe ffe tuyimuke ne sente oluzifuna ate bazizzaayo China. Tugamba ki yo excellence naffe twagala okwenyigira mu bintu bino naye amazima totuwadde chance olw'abafeera abo ba minisita abakulimbalimba n'abachina abo. Yo excellence tukola emisana n'ekiro ffe boolaba tetukyayawula lunaku lwakola na weekend okusobola okuwa emisolo. Yo excellence abasuubuzi baffe bakoze buli ekyetaagisa naye njagala okutegeeza ebigambo bino nti bwe twakola research mu mafactory gano twasiŋŋana ng'abachina abamu
n'abantu bano abalala abasuubuzi baffe abakyayagala okulwana okubaawo ng'Abachina baakomawo beegasse n'abasuubuzi abaagala okulwana okubaawo nga babagamba muleete ebintu byammwe nga materials tuziba importingire mu mannya gaffe tusobole okubanga mmwe muyisiza muffe kitegeeza nabo baateekawo revenue yaabwe gweno obalekera omusolo ogw'obwereere ate eno ne bajja ne bakolagana n'abantu abamu bakole smuggling ate basuule eggwanga abo be bainvesita b'oyagala bino bya bwino si byakweka twazze kugamba mazima bwe kiruma kimulumire ddala naye ng'amazima tugakoze eki abantu abatono basudde eggwanga lyaffe yo excellence yessaawa ozimba eggwanga ng'oddayo wansi eno ogyeyo abantu babakuwa ebigambo ebituufu yo excellence twagenda mu nteeseganya ekapeeka ng'Abachina bazze mu maduuka nga balina n'ab'emmundu ababakuuma nga bavudde mu factories nga bagamba emaali yaabwe tetugigula sebo tukutegeeza emaali y'Abachina zonna ze bakola oba engoye ze batunga tuzigula ne tuzimalawo naye abaami bano omululu gubayiseeko kubanga bamenye chain of trade be ba investor be ba wholesale be ba manufacturer be ba retailer be ba hawkers yo excellence lwaki nkagambe kana akaba hawkers abasajja bava mu factory bagenda embalala nga balina obumotoka ne batembeeya ebintu ne yo excellence omuntu ono bw'oba olina etteeka lya kesisi erikwata munnayuganda atunda bogoya n'emiyembe n'omukwatira obutembeeyi nga munnansi nga ffe bwe tugenda e China ku bipande ebisooka otwaniza ku airport ekigambo kigamba tokkirizibwa kukolera bizinesi mu Uganda wano manya mu China wano kubanga oli mugwira ba investor sabo tukwate bulungi tetulina buzibu na ba investor naye obuzibu buli wamu butatulekerayo ka gap naffe bannayuganda sigazaawo we tukolera so your excellence Abachina tukusaba nga nva waggulu Abachina kkiriza twagenda mu nteeseganya nabo ne tubasaba tugenda bawa bakasitoma abali potential bagule emaali yammwe emaali yaabwe tugibamaleko naye ne kapasite tukolere ebintu ebimala tebannagifuna ate muzeeyi njagala nkutegeezeeyo ekintu kimu ekintu kya fashion and design kintu kinene nnyo muzeeyi omuntu omu asobola okugula engoye mu wiiki emu n'agula engoye 8 lwa fashion bw'otugamba tulekeraawo zigula ebweru ng'ate Abachina bakola item 4 abalala bagenda kwambala ki kubanga abavubuka abo bano abazzukulu baagala okwambalako banyirire basanyukire mu gavumenti yaabwe nga jajja otukuuta yo excellence waleeta enkola egamba nti bubu buy Uganda build Uganda ng'otaddewo ne skilling abantu bano abali mu institution abavubuka basobole ozibeeramu bayige emirimu gino naye omuntu ava mu skilling najja atandikewo ka small cottage yo excellence omuntu ono ow'ekyalaani ate nga omusolo ogwa 35% import duty nga n'omusolo gwe wateeka mu kiro gwe bapima ku materials kibaleetera obbalemesa okuteekako omutindo twafiirwa akatale k'Abakongo ne tufiirwa ak'Abasudani ne tufiirwa obutale nti kubanga kati abantu abaali batugulako amazima gali nti baddukira Kenya Nairobi baba balina percentage ya 25% Uganda ne losing market tukusaba otuyambe tutereeze obutale ng'osala ku misolo akagambo kanga akasembayo tuyambe ku kitongole kya UNBS ekitufuukidde akayinja mu ngatto
lwaki nkyogedde wagamba buy Uganda build Uganda. Your Excellency mu supermarket za wano zonna zijjuddemu bintu biva Kenya nga gonja ng'emberenge. Lwaki bw'ogenda mu UNBS okuwa stamp nga weekulaakulanya otandiseewo ka factory akatono bakugamba nti item ogirigisitalinga twagala emitwalo 7 ate osasuleyo sente endala miliyoni 1.4 kaakati ono atandikawo munnayuganda ka factory akatono agenda kakulaakulanya atya nga bali bafuuka bamusoloza bamusolo. So nkusaba ku nsonga ezo ze njogeddeko zitunulemu naye taata nsuubira ensonga ya threshold tukwataganye bulungi. Nsuubira ku nsonga y'Abachina okusaba bave mu maduuka gaffe badde mu factory zaabwe tusobole okukolako naffe bannayuganda kubanga akakatale kaffe tujja bagulako ebintu byabwe ba investor naye naffe batuviire mu maduuka kubanga amazima tetwagala lwanagana n'aba investor kumaanyigo n'ebigambo byo n'obwesimbu bwenkulinamu. Taata bw'okwata ku nsonga ezo ojja kuboziza emitima gy'abasuubuzi. Era mpunzika nkusaba nti bonna abantu abaleese project ez'okuzimba Uganda bakwatireko. Era ssebo ne mpunzikira ku kigambo nti ensonga ya kiro okubala omusolo gwa kiro mu ngoye ng'ennyama nga naawe okimanyi bulungi nti tulina formulas ezibala ebintu. Amazzi n'amafuta tubibala mu liita, engoye tuzibala mu mita ne size n'ebirala. Naye taata tukusaba ensonga eno ey'engoye zibala mu kiro tekiriyo, tekirina na formula. Tukusaba okiwunzikire ddala n'ekyo kitugoberewo for once and for all ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama akuwangaze pulezidenti n'abantu baffe. Webale nnyo Mwami Ntale. Your Excellency, abantu bano badde bangi balina okwogera naye tukusaba badde eddakiika 2 olunaku luno lulwo. Era nsaba abantu bano Omwami Katongole, Mwami Mukyala Rachel Sentamu, Isa Sekitto mujje wano tusazeewo abantu bana eddakiika 5 Pulezidenti yatuwa eddakiika 2 kuba olunaku lulwe asobole okuddamu kubanga ekiddako tulina kuwulira kibyatugamba. Tujja kulaba nti tuvaawo nga ffenna tumatidde. N'olwekyo mwenna abakulembeze mugenda kubeera nga after the president ajja bawayo time naye twagala okusinga kuwulira ye. Mwebale nnyo mwebalire dakiika 2 buli mukulembeze azze wano. Neyanza nnyo ssebo omutesitesi twagala okusooka okweyanza pulezidenti w'eggwanga nti okkiriza ku mulundi guno bukya lubanga lwa mmindi ojja otusinkaneko ffe abawejjerebo. Olunaku lwa leero okoze statement nti gwe mulundi gw'ogenda okujja obuyinike, gw'ogenda okujjawo obuddu, gw'ogenda okununula abasuubuzi mu ebyo ebimaze ebbanga ddene nga bibanyigiriza. Ensonga ya VAT gye boogeddeko tukusaba omuntu alina okubeera ku VAT ave ku bukadde 150 agende ku kawumbi kalamba ak'ensimbi. Kubanga obukadde 150 bwateekebwawo mu 1995. Kale obukadde 150 mu 1995 ekituufu bwali buwulikika nga bwa ddala era nga nsimbi nnyingi ddala nga n'eddoola eri mu 140. So tugamba tutya? Taata tukkiriza olwaleero omuntu alina okubeera ku VAT kkiriza abeere nga y'oyo ali ku kawumbi akalamba. Oweekitiibwa Pulezidenti bwe twakukyaza mu 2018 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi Mukama waffe Kisanja ng'akulese wansi e Nabugabo wajjawo ebbaluwa eyitibwa eya Pivoko
ebbaluwa yetuweebwa nga tugenza okusuubula mu mawanga ag'enjawulo. It was a directive. Era omwami Manyindo ebiseera ebyo ye yali akulembera ekitongole ekya UNBS. N'okola directive nti ebbaluwa yeeveewo. Ebbaluwa eyo ffe bwe tugenda e China oba e Turkey oba e Dubai tetusuubula mu factories. Naye ng'ebbaluwa eva mu factory. Kitwala ensimbi nnyingi kumpi dola ziri mu 7. Kitwala ebbanga ddene ng'oliza okufuna ebbaluwa eya Pivoco. Ate era bw'otuuka wano UNBS era neddamu muneekebera ebintu byo oba birina omutindo. Oweekitiibwa Pulezidenti, tusaba ebbaluwa ya Pivoco ogende okuva wano e Kololo ng'ebbaluwa eyo evuddewo. Oweekitiibwa Pulezidenti, ensonga ya value gye boogeddeko, tuli bantu bakulu nnyo era abategeera nga tugenda okusuubula ebintu ebweru w'eggwanga. Bwe ŋŋenda e China oba mu nsi yonna ne ŋŋamba nti nze ŋŋenze okusuubula ssimu, for example kampa ekyokulabirako ekyangu, nagiguza $20 era ne bampa ne lisiiti yaayo. Lwaki gwe owayiwala evaluwa ate oŋŋamba nti essimu gye walese ya $40 nga si gwe wagiguze? Abantu bano abavaluwinga ebintu byaffe baleke tubawe price yennyini gye tusuubudde nga tannaba kunteekako omusolo gwa 35%. Olwedde bwe mba ŋŋambye nti nagigula $20 naŋŋamba nedda wagigula 4, olwedde aba ntaddeko omusolo mulala gwa $20 nga tannatuuka nakunkuba musolo. Ekitegeeza abavaluers ekyo kye bakola ebeera double taxation oba triple. So tugamba tutya? Values batuleke okuvaluwinga ebintu nga tumaze okubawa ensimbi ze tuguliddeko ebintu byaffe oba omuwendo. Kyokka n'ebyo bye tutayina tugamba values zibeere wansi nnyo ate nga teziri standard. Muganda wange Kabanda kyayogeddeko ekya enforcement. Lwaki enforcement ekukwata nti omusolo teguli standard, gwambuka ne gukkirira? Ekitogoweza ne bwakukwata nagamba nti osasudde ensimbi ntono oba tosobola kumuwangula, oba ojja kumuwa enguzi gy'ayagala. Era ssebo ow'ekitiibwa olwanyisiza enguzi ebbanga ddene, naye omusolo bwe gutaabeere standard ng'ate guli wansi, abakulu bano kitegeeza bakyagenda mu maaso n'okutulyako enguzi, ate nga naffe okubeerawo ekyokukola tujja kubanga situyina. So tugamba tutya values zibeere standard. Neyanza nnyo neyanzege naye Pulezidenti, ekizibu ekikulu ekiriwo, lwaki ebintu bino byonna bituukawo? Ensonga ziri 2 era nga ze zisembayo. Ensonga esooka, omusolo. Nze neewuunya ababaka ba Paalamenti be tulonda, mwe ne mugereko omusolo naye nga mukimanyi bwe mpa omusolo mu butuufu bwagwo nina okugwa. Bantu mwe muli batemu nnyo. Omusolo guli waggulu nnyo, tosobola kuwa musolo gye ndiwinire n'osigala ng'oli mu bizinesi. Omusolo bwe gunakka wansi gugenda kweyongera mu bizinesi, gugenda kweyongera mu ggwanga, n'abaguwa bagenda kweyongera okuba nga bangi. Ababaka ba Paalamenti mulekerengawo okweweweeta emitwe mu Paalamenti. Mumanye nti abaabalonda yeffe, mulekerengawo okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekkusa nze nsigale nga mbonaabona. Ekisembayo Pulezidenti ate nga kyekizibu ekinene nnyo nga mwami Kisanja anzija wano, abantu b'olonda abatuufu abalina okutuweereza waliwo mbu abakubeera okumpi, ababakuba bave mu bifo ebyo, omuntu nasigale ng'akyabonaabona. Omukyala Harriet Ntabaza ebbanga lye yamala mu Kampala, tewali musuubuzi yeekalakasa mu Kampala. Wagendanga ewuwe n'akwata essimu n'agikubira Kamisona General, ensonga ne ziggwa. N'akubira Landlord, ensonga ne ziggwa. Naye baalaba oba akola nnyo ne bamugya mu woofiisi. Mukyala Ntabazi mukyala mukozi nnyo. Pulezidenti obwerabira omukyala oyo. Tusaba emmeeza ffe ng'abasuubuzi kwe tunaatuusizanga ensonga zaffe. Kisanja yali waffe nnyo ku gulawundi, Katungi yali waffe nnyo ku gulawundi, Kisanja yava ku gulawundi n'atubulako. Twagala emmeeza kwe tunaatuusizanga ensonga yaffe nga si bantu bano ab'omu Paalamenti bano bakulu. Tujja mwebeereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene. Pulezidenti kkiriza olunaku lwaleero gyewo emisolo, ffe tugenda kuyambako URA
okusensitizinga emisolo emingi n'ekigambo ifrizi import duty values baforeigners tubakoye. Enough is enough. Katongole Godfrey, Vice President Futa, Chairman Kampala, Chairman Kata. Oweekitiibwa President, owulira obulumi bw'abantu ng'ensonga baziddamu, kaakati ate nze nga bwe tuludde mu field, mukama wange sigenda kukola ekyo. Njagala kusanyukira nze Ssekitto Issa, omwogezi wa Kasiita Uganda. Oweekitiibwa President, njagala kusanyukira bwe twali mu State House nawanika omukono emirundi 3 nga nkusaba ojje abantu bano oyogere nabo butereevu. Njagala okusanyukira ennyo Oweekitiibwa President wankakasa nti tuvaayo n'olunaku era olunaku lwe lwaleero baabano obibagambe. Njagala kwogerako bugapusi butono nnyo mu bannange bye boogedde kuba ensonga zonna bazireese. Waliwo akagambo President kenjagala omaakinge ate nga kakulu nti enkola eno eya IFRIS bagyogedde era saagala mbiddemu, naye emabega wa miliyoni 6 ze babadde batannakkiriza wadde nga walagira abamu, ate waliyo emiliyoni 8 singa osangibwa nga tolina IFRIS. Abasuubuzi abadde batannakimanya singa okuva wano lwaleero enkola eteebwa ne bakusanga ku dduuka okusinziira mu tteeka nga tolina IFRIS, bakuwa penalite ya miliyoni 8. Ngezo ate size ez'okukola oba tolina lisiiti, naye 8 gwa kubeera nga tebakusanze na kumaka IFRIS 8 million. Akalala sebo Oweekitiibwa President, enkola ya IFRIS ku poto eya Uganda Revenue Authority tekuli apiiru. Bw'oba olina ensobi gy'okoze n'oyagala ogigolola ku system, tewali provision of appeal. Teriyo tteeka liyinza kubeera ddungi mu nsi yonna nga teririiko appeal mechanism. Ng'emikutu emirala gyonna gye tulina mu Uganda Revenue Authority okola appeal okutuusiza ddala lw'ogenda mu debt collection paka lwe bakakasa nti kigaanyi ne balyota baleeta ba debt collector. Akasonga ako nako kakulu okukategeera. Akasonga akalala sebo Oweekitiibwa President, olwaleero abasuubuzi abali wano by percentage n'obasaba nti ali ku VAT awanika omukono ng'ali VAT registered, ojja kulaba nga percentage eri less than 10%, ng'ekyenda ku buli 100 tebaliiko. Kitegeeza ng'era luli bwe nakikunnyonnyola nti omusolo guno gwe twagala okujja ku muntu asembayo ate bo be bagwesasulira wali nga bayingiza emaali yaabwe, ate ne bayongerako n'ebitundu 6 ku buli 100 withholding tax gye batakireyiminga Uganda Revenue Authority etwala kalamba. N'olwekyo omusuubuzi ono by a large percentage abuuza nze yakusasula ssente nga nnyingira n'enkuwa ne withholding tax which is income tax paid in advance, onjagaza ki okunnondoola paka mu byenda? Akasonga akalala sebo w'ekitiibwa nkafunidde wano, twawadde abasuubuzi bano bonna omukisa nga ffe tukutte peeni. Basuppliers abatono nga bakola na mu bintu bya wano produce n'ebirala bye batetenkanyiza. Uganda Revenue Authority yawadde instructions mu supermarkets
tebakyasobola kutundayo kubanga bali babagamba bw'oba toli ufri stompa naye omuntu w'emitwalo 10 oba w'emiliyoni 5 nga ye kapito y'ebyuma byonna agenda kujja wa ifris atunde mu supermarket za wano. N'olwekyo kitegeeza nti abo nabo tugenda basiba nga bye bakola tebasobola bitunda mu supermarkets ate nga ze simaduuka ezisaasaanya emaali y'abantu. Ekisembayo Oweekitiibwa President, abantu bakumulidde ku musolo gwa kiro ne luli twagwogerako, naye obuzibu bwe tulina nti gwe wennyini okuba nga January 1, 2005 watutwala mu East African Community ne tufuuka aba East African Community Customs Union, nga kitegeeza nti kyonna tetukola tetukyasobola kikola nga Uganda. Bwebanga yatutwala Kenya, Tanzania n'abalala, import duty gye natuula mu lukiiko nga mwendi mu gazeti ne mugamba nti 35% eri punitive enough okugrowinga amakolero ga wano. Sebo Oweekitiibwa President, gwe ng'olese bali okubeera nga bali ku 25 35 nazo zivaako otya ate n'oga nti ebyo kambipimire mu kiro mbattire ddala. Ekitegeeza mu muwendo kwekyo President price bwe nsasula container mu 35% nkuwa miliyoni 15 ku 2, bwe nkozesa kiro nkuwa miliyoni 45 ku 6. Ekibuuzo, oyinza otya okuŋŋamba nti sasula 35% oba 3.5 USD per kilo, whichever is higher. Oyinza ogeraageranya miliyoni 15 oba miliyoni 6 nti ziri mu renji yemu. Ekisembayo kwekyo Oweekitiibwa President, abantu bano kino kankikkaatirize, ka Uganda kaffe ne ka Dubai kaffe wakasaanyizaawo. Congo bw'oleeta container ky'oyinza okusasula miliyoni ya emitwalo 2 oba gumu ogwa $, mu Uganda basaba 4. Gw'olowooza musuubuzi ki anakkiriza okutwala wano ebintu alimo bitikkulire Congo atandike okukola omuzee ogw'okusimagolinga? Kali k'okoze wali waggulu eggwanga kalifudde nti smuggling is on the rise. Ng'ate kigenderere kuba tulikololo abasuubuzi bayongedde okutabukira Mwami Tebuhabulwa era nga twongera okubajjukiza n'okubategeeza baganda baffe nti Tebuhabulwa leero akiguddeko ategedde abasuubuzi nti nno be balina se esembayo. Baganda bange, mikwano gyange, tuli mu kisaawe Kololo, obukenke bweyongeredde ddala, abasuubuzi batabuse era nga Mwami Tebu leero yabawuliddemu. Mwami Tebuhabulwa abasuubuzi leero yabawuliddemu.